lumi bana mmwe abavuma bannamwe nga bali mulavu naye tubasasirira wabula tuddeko ku mpozi ya Pallaso ansuubira ekyuma ky'omuzungu kimaze okuba nga kiterera Berry. Pallaso yabadde ne concert, not forgetting he's been so sick. Omwana ono abadde mulwadde nga wenze nga leero mbagamba ekifuba kinnumaalumamu wabula ate ye gaali maggulu. You guys shouldn't forget about operating of recent wabula ate navayo natugamba newankubadde was operated, I'm going to actually put up a mega show mbakuba omuziki mumpulire lwansonga yaliko tujja kukiriza nga olumu omuntu bwabeerako tumulekanga n'abeerako tubadde twesunze sheno nga wewalabye nti abasinga tukedde okulaba amawulire ga show ya Juliana. However, mpuliddeko nti bikolidinga ne show y'abaganda banga ba B2C, but I believe these two gundi parties bajja tuula buli omu afune date lwaki mutekayo ku date yemu nammwe mwefe fenna tubagala akunsonga ze zimu. Pallaso avuddeyo n'asobola okwanga akansolinga show ye lwansonga agamba nti amagulu teganawona. He needs to perform, he needs to give you the vibes. Hey, waliwo abakyala betumanyiko mu Kampala nga mwolulaba Pallaso nga jemwe sati ku stage tosigala mu ntebe wakiri oswaza bbaawo wabula ate avuddeyo n'atutegeeza tanaba kutuuka ku level ejja mu saati akyali mulwadde nnyo era n'abaako abaana abamu bawadde ku buyambi aba breakers n'agamba bano bafuuka nga baganda be nawaako ku EDD anamuwaka kadde bano n'abawaka kadde tugamba nno mulemu olinamu ku ssente omwana ono newe yalwala yasigala ka income kyekyo ka flowing akayingira nolwekyo watwawe kwena emboozi lwansonga leero it's a Monday tulina nnyingi nnyo tulina obayisa mu concerts ezabaddewo tulina obayisa mu bice bitambudde n'ebirala bingi. Baganda bange bano yadde nzizo bayimbirako tubadde nabo ebbanga ddene nange ku album launch ze album njiguza akakadde nga kabuliwo sojanza kunzige ndi fit muganda wange kumabali abasajja bano okusanga nnyo nabo bana abasajja kati twafuuka ba Luganda bingi ebitugatta tunyumya bingi twafuuka ba mikwano twafuuka ba Luganda. I feel good, I feel at home when I'm with them. Kigenda mu maaso kira ddala nasose nenvayo leero nenshuinga official statement nenetondera abawagizi bange concert yange tegenda sobola beerayo nga July 1st ne July 2nd nga bwe twali tulanze olw'ensonga nafuna obuvune ku vivi lyange ate nga likyawona nkyetaaga obujjanjabi ate nga concert eyo engeri gyetali nti sijja kivulu kirala kyonna njagala mbeere mu right state of mind both mentally and physically ate nga mpulira sinnatuukawo awo n'abasawo baŋŋamba sinnabaaso njagala tegeka ekyo ekisinga ngezezaako okukola buli kyensobola okubba obudde ndabe nga kisoboka n'ekinnemeredde kubanga sobola kusalawo DVV lyange lwe liwona. yalina omukono mu nnyimba zino ekyokulya n'ekyokunywa n'embeera tomanya redde ebisigadde amanyikidwa nga ADD namuwulidde naye kwegamba kyannaku nnyo nti nakiwulidde mu mawulire kubanga ADD mukwano gwange ADD yes brother wange buli lwankubira mubeererawo teruliyo ate nabiwulidde mu mawulire ate n'alimba ate bintu byalimbye olugendo lwange naye lwonna olumanyi kitegeera naye nze sijja kudda mu kamera mwogererawo bikuba oyo muganda wange era tekivaawo naye nategedde nti ekizibu kyebadde bamugoba mu nnyumba nenkwatayo akasente akatonotono ke nabadde nnina nange nenkamusonderako nenkamuwa kansubire bijjako gwa ate twongere okukola music omulala.
Okay, Pallaso wati we yatambuza embeera n'atusuubiza nti kaso bagenda kubanga ate bakasazaamu ne tusaba Katonda amuwonye mangu asobole okubanga ate tumunyumirwa concert eyo nga we nesunze yaba B2C. Like you guys, we love you so much era nga tujja kujja mu bungi ddala akunsonga